amanya gange esentano mugasiri era nga mu firimu eno nzanyenga Ssemaka omujoozi leeta buli kakazi ennaku ensanga ntwala butwazi buli kiramu kasiisa sikaati teri sikaati empita mu maaso anawe oba olina gweyagala nkutwaleko mukyala wo osobola okumpa naye mutwaliramu contract zokola sirina buzibu ndiwa contract tano kale baaba ebikatu by'abakyalina bino bye bakola jatugenda empolampola mwatambula empolampola tujja kufuna yewe ko bosi wa kale sewa gowa internet ki amma yankulala n'ekyuma ndi wano nze ndi mukwasi wa sawundi era tuli mukafirimu kaffe akapya bakayita Nattabula era mukalindirire kajja kuba katabu ate kasantula mu sawundi buli kimu kibeera kirya mu sawundi so mujja mukalabe ku YouTube je kali subscribing tekamu Kingston Productions ojja kuba okafuna oba Kingston Films nga mutugoberera bungi nnyo bujja we ojja kugwa wanene yebaleko sewa tewali baba ogamba otya kwate kati tukutwalira mu kiti kibosi goli ku bifaananyi tugezaho okulaba nga tunyiriza abantu tulina akafirimu kaffe tetumukola bakayita Nattabula yebaba kali awo kasire kweri n'omukulu w'olutosoko gye baaba omanyi kati nafunayo anvuganya ono Ssaabajoozi naggaggawawa mwenna bagagga babiri balaba embuto kati zino embuto zina omuzungu wakeera ku makya ng'alina luno wakeera mu ssajjale naye abalwadde yalaba ng'alina ssente sente ziriwo manyi okubeezawo olubuto luno si kyangu ezo kye bayita ssente waffe naye nga weetuli era mu kalindi essaawa ssente kalindi kajja katabu awetoloola bwetoloozi toli mu kufubutuka making sure nti wokuba omwasi bwonna buvaamu ate omwasi okubagwa nnyo nti sinakuba mwasi just obadde ossa awanyiriuziriga byonna ozanya byenkugamba nti wuyali wansi ekibikye wuyabuuka ng'okola gwa kumutiisa naye nga lenzi gy'otunulamu action tunula mulenzi awo tunula mulenzi tunulira n'obukambwe sedegembe tunulira n'obukambwe otekemu pamba baba sigala ng'okwasa muze mpamba awo making sure nti wokuba omwasi bwonna buvaamu ate omwasi okubagwa nnyo nti sinakuba mwasi just obadde ossa awanyiriuziriga njitambuza mbutambuza bo omwasi okolereko ne saawundi kale wewulirayo sebo action tunulira n'okutya tunulira n'okutya tunulira tobuuka tunulira kanula amaaso otye bw'omwasi
siwe kiri kati wanene oba ofuluma njagala okupakuka wala obugato bwenda bwayambala oba bwakakondo obumu bubanga okukugwako bwotwo tuyala akusange n'ofuluma kale tutekeyo baba tekeyo Madam Mega, how are you? You okay? Gwe wakuyitanye erinnya lyo Rosa Nyangani. Esther Gasala. Ate ono omukyala gwokolako makeup. Madam, how are you? Ng'oli nice nnyo. Sorry? Nga wakozeeko n'ofuuka nice. Thank you. Kati gwe tukulabanga Nze mundabanga kasire kuliko mu maka. kenyini. Akadantawuzi. Kale waawo. Madam Afumba, how are you? I'm okay, how are you? You okay? Gwategekera abantu ebyokulya. Nze ntegekera abasita. Afiri mukali wano katandika batya? Bakayita ka slap queen, mukali ne mugenda kwa. Abantu bagamba nnyo nti abazanyi ba firimu balya kawunga, kawunga na bijanjalo. Wano sebo olaba wa kawunga. Balya amatooke n'ankoko. Lwakuba ennyama tebagibikulako nga tennajja, naye nga weeri. Naye nga tubagala abazanyi mwenna abaagala mujje tukayungire. Kale waawo.